I was here during the days of Idi Amin. Nali wano mu biseera bya Idi Amin. Survived Kabaka ne tumuyita. I survived Obote. Ne mpita ku Obote. Ne surviving Amin. I survived all those successes. Ne surviving Amin. I also survived Museveni. Ne Museveni. Sinawelengaga. I still have a vision. Nze nkyalina okwolesebwa. I still want something. Nina kyenkyayagala. I want a better house. Njagala ennyumba esingawo. I want to drive a better car. Njagala okuvuga emmotoka esingawo. Why should I not have an airplane? Lwaki sina kubeera na nnyonyi yange? Tell me why I should stop. Lwaki ombuulira mbu mbiveeko? Mbuulira lwaki ogamba mbu ngende? Sijja kulekera kubyoya. Siri mulamu bwa siri mu bulamu bwabwe. I'm not living your life. Siri mu bulamu bwo. As for me, nze things are still there. Ebintu bikyaye. A mushroom has akatiko kalina ensigo. When a mushroom grows, bannanga akatiko bwe kakula in 2 days, mu nnaku bbiri it's ready to be harvested. Kuba kaba katuuse okukungulibwa. On the third day, ku lunaku olwokusatu it begins to dry. kati akatiko okukala And it's gone. ne kavaawo. Comes food and it's gone. Ne kafuuka ne kavaawo. So a mushroom is a type of seed. Bannange akatiko kalinga ensigo kefaananyiriza ensigo. But naye an oak tree, waliwo omuti ogwo oak tree gwe mutuba omuvule. An oak tree omuvule also has a seed. nagwo gulina akasigo. And by the time an oak tree comes up to my height, bannange omuti ogw'omuvule gwe gutuukira ku buwanvu bwange it's 10 years. myaka 10 Possibly 20. oba 20. But because of the type of seed it is, naye olw'embeera nti ensigo y'omuvule ya njawulo nnyo nnyo ku nsigo and endala, because of the purposes of God on oak tree, n'olw'ebigendererwa bya Katonda eby'enjawulo ku muvule, that tree after 20 or 30 or omuvule 40 ogwo years, oluvannyuma lw'emyaka 2, 3, 4 it has not even started. nga tiguba nti gulimu okutandaba na kutandika butandisi. After 45 or 50 nga years, wayiseewo emyaka 45 5 and it beddu, has outgrown some human beings, olwo nga olwo abantu abamu bafudde ne bava ku nsigo okukyagenda maaso kukula, it begins to throw branches bwe kutyo around. kutandika okukanyuga amatabi ku buli luuyi. And then the birds of the air kakati come olwo ebinyonyi by'omu bbanga ne bitandika okujja and pitch their nests in ne the tree. bitandika okusimba ebisu byabyo ku matabi ago. Then the tree begins to have its purposes. Mukwano kati olwo omuti ogwo ne gutandika okuva ng'ebigendererwa byagwo bitandika okulabika. Because the purpose of an oak tree Kubanga ebigendererwa by'omutuba gw'omuvule is to bring shelter, kwe kuleeta ekisiikirize, to bring shade, kwe kuleeta ebisiikirize, to cause nests to be up there, okuyamba ebisu bibeere waggulu ku matabi, so that many birds of the air can bwe nest. batyo ebisolo bingi nnyo oba ebinyonyi eby'enjawulo bijje bizimbeko ebisu bibeere awo. The more the oak tree grows, bannange omuvule gye gweyongera okukula n'okwewaga, the more its wood will become tough. bwe gutyo n'embaawo ezivaamu zongera kubeera ngumu nga z'amaanyi zesigika. Even when it is cut, ne bw'otema omuvule ogwo oluvannyuma, you play games with buying one oak piece of wood. toyinza kuzanyazanya ng'ogula omuti ogwo ogw'omuvule guli waggulu They will ebbeeyi give you yagwo. a bill you never thought bajja about. kuwa bbiiri odduke buddusi kubanga baduseera. Now, in our lives, kakati mu bulamu bwaffe, when God knows you are an oak type of a believer, Katonda bw'amanya nti gwe oli mukkiriza olinga muvule, He gives you time akuwa obudde to grow. okukula. Sometimes 10 years. Olunaku emyaka 10 bweddu. In your case, 22 years. kakati mwe mukama bwadde emyaka 22 Not yet. talinaba, You are still growing. tukyakula bukuzi, No one should die. teno walina kufa. Keep alive. Beera mulamu. Let your vision keep going. Balinange kukolesebwa kubeere nga kugenda mu maaso. When you begin to feel like, oh, it's time to go home, Bw'onootandika okulaba eba neetaaga ndowooza, then your value will come out. kakati olwo ate omugaso gugujja kuvaayo. Am I talking to anyone here? Nina gwe njogera naye mu kifo kino. Don't hurry going to heaven. Bane topapa kufa kugenda mu ggulu, lwaki otusookayo? You will be in heaven for a Ogenda kubeera mu long ggulu time. okumala ebbanga ddene, lwaki ogamba ekolesa So ekolemu? why do you go early? Kiki ekikupapya ogasinga afudde asinga? Tugenda kubeera mu ggulu emyaka n'emyaka egitabalika. God is going to give you time Katonda agenda bawa obudde to live in heaven, okubeera mu ggulu, but also time naye n'obudde to do things on earth. okukola ebintu ku nsi.
Nobody ever tells anyone. Teri muntu agamba mulala. When you see a mushroom, Ndibona akati kako. take a turn. Chuka. My house will be on the left. Enyuma yange genda kubanga eri mu kifo kw'okumukono ogwa ddyo. No. Nedda. Mushrooms are not designed to be posts. Bannange ebyo bwabanga olinga kitiko akatiko tekateekebwateekebwa kubeera nga kasobola okulaga omuntu endagiriro. Mushrooms are not designed to be posts. Akatiko tekafuuka ndagiriro kuba katono nnyo kali ku ttaka wansi bwe kati. Terina akalaba. Tekawangala wakufuuka kyakulabirako. There are trees ne waliwo emiti in the villages and in the cities mu byalo ne mu bibuga where somebody can tell you, omuntu yayinza okugamba if you come to the oak tree, bw'onootuuka wali omuvule take a left. kyuka ku mukono gwo The first house is my father's house. esooka eyo ya kitange And you become a signpost. era kijja kufuuka sign God post has called you to become a katonda signpost. abise mufuke sign post Am I talking to anyone? andina byendigenda naye God is going to raise your life agenda kusula obulamu bwo so that you become useful. ofuke omugaso ddala. The passers-by will know you. abayitanga obajja kumanya They will tell where they're going because of you. balimanya gye bagenda ku lulwo. Listen. Wuliriza. Don't despise yourself now. Toddamu kweyisa mu maaso nate. Don't think you have no purpose. lekera okulowooza mbu tolina mugaso. Don't say, I am too small. togamba baneze ndi mutono nnyo. No. Scripture says, do not. Ekyawandikibwa kigambye. I think it is Zechariah 4:10. Zakariya 4:10. Yes, it should be Zechariah 4:10 4:10. kiri ku lubaawo. Oh yeah, there you go. Ku lutimbe. There you go. Kikyo. For who has despised the days of small things? You cannot. Tosobola. Anybody who thought you were useless. Buli muntu yerowooza nti tolina mugaso. Okay. I've been to your one of your places where children are born. Mbadde mu bifo ebimu abaana gye basaalibwa. No, your own place down there. Wansi awo. I went around. I took a tour. Neetooloddemu n'ennambula ne bakubye ennambula. When a baby is born, omwana bw'azaalibwa, you can't tell who they are going to be. toyinza kumanya kiki kye bagenda kufuuka nga bakuze. Look at you, some of you. Abamu etunuulire. The lady who was driving us around, omukyala abadde atuvuga. can't even remember her face now. Wuuyo awo si bwabulima. There's so many beautiful girls. Oba abakyala balungi, bali abakyala balungi muli bangi bwe mutyo mwekuleko omuntu. But the lady who was driving us, n'omukyala abadde atuvuga. who took us around, n'atwetoolooza otulambuza. drove me in a government vehicle. Anvugidde mu mmotoka ya gavumenti. Bannange kikubiriko mu ngalo laba bavugire mu IOC yani. To you it means nothing. Gwe kyolise You kigo. are used to the car. it is now. Kubanga emmotoka ebeeranga. How many of you have ever ridden in that car? Bameka baali batuddeko mu mmotoka ey'omukyalo. Bameka. See? Olabi? Maybe one or two Babiri. sisters. Some cousin sisters. Bakazini sisita Maybe a neighbor. ne baneiba. The rest of you, Abalala mwenna you only bannange. see it and walk away. Olwotambula n'ogenda. God Katonda knows the time amanyi olunaku when that should become yours. emmotoka erweneefuuka eriyo. But it doesn't start there. Tekitandikira awo. She did not start with that. Teyatandikira I na guarantee mmotoka she eyo. must have started somewhere. Ate kuba ngenda bwe yatandikira. Kindergarten, Mu kindergarten. primary school, N'agenda mu secondary school, n'agenda mu secondary. high school, N'agenda mu high school. university. N'agenda mu university. then placement as a job, Kakati bamu omulimu wano nawali. and in the job, Kati mu mulimu wakati awo promotion, ne bamukuza. another Ne promotion, bamukuza. until Ne they came to the bamwongera. point where they said Kati gyayise she needs a oyo car. yeetaaga emmotoka. It takes time. Kitwala obudde. I come here to say your time has come. Nange nzize leero okulangira nti obudde bwo butuuse. I speak as a prophet. Njogera nga nnabbi wa Katonda. Your time has come. Obudde bwo butuuse. Tell your neighbor, Gamba neighbor nti obudde bwange butuuse. I wish I knew how to say that in Luo. Bane singa mmanyi kimanyi bakyogera mu Luo. I wish I knew. Uyo mu Is Luo. anybody here from Luo? Oh, yeah. Luo. How do you say my time has come? Oyogera otya nti obudde bwange butuuse. Sawa pararon. Hallelujah. Sawa is watch. Yeah, the time has come. Obudde butuuse. My time has Gamba come. obudde bwange butuuse. Everyone shout, my time. Gamba bwe muti obudde bwange. Now listen. Owuliriza. Some philosophers said, Abafilosofa abamu you baagamba cannot stop an idea whose time
has come. Tosobola kuziiza kintu kyonna obudde bwakyo butuufu. It's like a birth of the child. Kiringa okuzaala kw'omwana when the baby is ready to omwana bw'aba atuuse okuvaayo. Pity you woman if you are pregnant. Oba oli mukyala ng'oli lubuto. When the baby has decided to come, ekiseera nga kituuse omwana azaalibwe, everything in you is pushing. byonna ebikulimu biba bisindika obusobola. Because everything in this church is now pushing. Everything in this church is pushing. There is going to be room. When a baby is coming, the power to come out is supernatural. You feel the power in the leg. You feel the power in the back. You feel it in the front. And then the doctors will say, Mama, Nyabo, Madam, push. Push. Baby is coming. Push. Pararo. Oh, The time has come. Am I talking to somebody? Even if I say nothing else and go home, you heard. I am 71 years of age. In March. March 8. I'll be 71. And you know what? God gave me an idea 3 weeks ago. I'm now walking around with a pregnancy in a stadium. It didn't come 10 years ago. It did not come 20 years ago. It has come now. Even for you, God is going to burst something. It's going to come. And you can't say, I am too old. No. Even if you don't have teeth left in your mouth, when the time comes, that vision will come. Shout hallelujah. Now, we talked about vision here. We've just talked about vision. Let me tell you what to do when you carry a vision bigger than you are. I'm preaching this message to you because in the last 3 weeks, that has been my prayer. God, I've never even cleared a small football pitch. A small football pitch. From the village where I come from, we used to play football like it wasn't my work. Somebody did this slashing. I've never thought of a stadium. Do you know that big visions are born out of adversity? Write that in your notes. Big visions are born out of adversity. When you face trouble, your ideas begin to grow. When you don't know what to do, nature demands you do something. I tell you what, if a lion shows up right here, and we all saw the lion, nature would dictate that everyone who does not know how to run, they will learn right there. And we will all face something. Some of you are saying, how? Where do I go? It's a steep place. You will jump over that tree. When the lion shows up, you will jump over that tree. By the time they see you, you'll be on top. People will say, Mama Claire, how did you get up? What is your name, darling? What is your name? Marisa.
Marisa watuuse otya eyo? You will also say, Era ojja kugamba I don't know, simanyi, but pressure. naye pressure yatuusizza waggulu eno. You don't learn out of a comfort zone. Toyigira mu biseera bya kimpowooze. We only learn when adversity strikes. Tubeera tuyiga wabeerawo ekiseera ekyakakyabagga. May God use the hard times Katonda kakozese buli mbeera that you enzibu are going through gy'oyitamu ggwe mwennyinazo to teach you to do greater things. okutereeza n'okukkiriza okukola ebintu eby'amaanyi. I come from a place where men don't behave well. Bannaye ba mu kifo ng'abasajja tebeeyisa bulungi. Some of them even beat their wives. Abamu babba n'abakyala baabwe. Okay, I can't do that. Tezisobola kukola. But they do it. Naye bakikola. But wife beating teaches women to behave. Naye bannange okukuba abakyala kibayigiriza okuyiga n'okweyisa obulungi. They learn the hard way. Bayiga mu ngeri ya bukubi naye nga bayise. Then they say, hey, don't cause trouble. Agamba wati sijja kuddamu kukola nsobi. My husband is a fighter. Omusajja wange mulwanyi ajja They kunsiima. learn to behave. Ne bayiga okweyisa obulungi. Suddenly you see people living comfortably. Oluvannyuma lw'emiggo gye baabakubira kubanga batidde nti omusajja ono It's dangerous. awo amutawaana nnyo ajja kuddamu ansabule. So, what do you do when you carry a vision? Kiki ky'okola nga olina ekirooto oba okukolesebwa nga kunene nnyo okusinga ebirowoozo ebyo. Every one of us, Buli omu ku ffe from the very purposes of God, okuviira ddala ku bigendererwa bya Katonda has a desire. alina okuyaayaana, alina You have kyayaayaana, an expectation. olina ky'osuubira, You want to be somebody. oyagala okufuuka obeeko You ky'ofuuka, want to grow into something. oyagala okula ofuukemu ekintu eky'amaanyi. Something that is inbuilt. Mu ggwe mulimu ekintu ekyatondebwa mu ggwe. There is something in you that says, I should be better. Mulimu ekintu kigamba nina okusingako wano, nange nina okubeera obulungi. Everyone wants to look Buli better, muntu ayagala kubeerako bulungi, eat better, njagala kulya bulungi, sleep nange better, nsuleko bulungi bannange, travel better. ntambuleko bulungi. If you are walking, Bw'oba otambula he who is running is doing better. oyadduka ate asinga oyo atambula obutambuze. If you are running, Bw'oba ate ng'odduka he who is riding a bicycle, ate oli avuga akagaali abakusinga sipiidi naawe okimanyi. if you are riding a bicycle, Naye bw'oba oli muvuzi w'akagaali, a boda is an bannange ate improvement. bodaboda ali abasinga w'akagaali alina sipiidi. When you have a boda, Bw'oba olina bodaboda and a car goes big, emotoka nekola pumpu, you feel like one day ogamba naye bano bankubira obugombe gombe naye nange nja kwekulira emmotoka nkoye olw'olukonkolo lw'abafiire when you are driving an old car bw'oba ovuga emmotoka enkadde and a new one passes by, empya nekuyitako sipiidi they don't even know they passed you. tebamanyi namanyi tebakuyiseeko kubanga gweovuga You are akadde struggling 20 awo speed. ozunga ovuga sipiidi 2 This LG000, yonga evuga sipiidi bwekyo eyasabwa yasimuna bwasimuzi they pass you in Ruel. ne bakuyitako eruheru They arrive in Koboko batuuka ekoboko and you arrive 2 days later. wenootuuka ennaku 2 nga ziyiseewo They arrive on the same day batuuka ku lunaku lwe lumu. while you are still struggling. Small aircraft. Bw'oba ovuga ate mu kanyonyi akatono A jet is waliwo a ate bigger jet thing. nakyo kintu kinene kisingawo. I'm telling you, there is room for improvement Banaye for each one of buli us. muntu olina I ekisobola come here to okwogera. declare Nzize wano okulangirira that your status today nti ebikwatako olwaleero will change. bikyuse, Your things today ebikwatako olwaleero will change. bigenda kukyuka. God answers prayer. Katonda addamu okusaba. Oh, people. Banne simanyi bawutegeera kye ŋŋamba. I was born in a very poor family. Nze nazaalibwa mu famire nnafu nnyo nga njavu. My father Kitange was poor. yali muhavu lujuyu omukupe. The people of my village were also poor. Abantu b'okukyalo kyange nabo nga baavu. But whenever they sat in a meeting, Ne buli lwe baatuulanga mu miitingi zaabwe they would say, nga bagamba well, everyone here is poor. buli mutaatu ono mwavu, We are all struggling. ffenna tubona abulamu bwenyi bwenyi. But the poverty in Manuel's Naye house ate obwavu obuli mu nnyumba ya Manweri stinks. busukkulumye buunya Poor n'obuunya. people called my father Abantu poor. abaavu bayita kitange nti ate ye mwavu nnyo. So my father found a plan Kitange n'afuna pulaani and said, okay, n'agamba kale if I'm stuck in this poverty, bwe mba nga nkwatiddwa mu bwavu buno I'll
take some of my children. Nakwata ku baana bange. One or two. Omu baba babiri. There was a whole lot of us. Twali bangi ddala baasanga tuli bangi. We were born a dozen. Twasanga abaana 12 beddu. I am number 3. Nze ndi namba 3. My first 2 brothers did not survive. Baganda bange abasooka babiri tebasobola kuba balamu baafa. I am a survivor. Bana nze ndi survivor. Hallelujah. I don't go anywhere. Nze simalaga genda. There is a woman who sang in this city. Waliwo omukyala yimba mu kibuga kino. The survivor. That I'm a survivor, I'm not just going to go anyhow. If anyone is like me, Bw'oba omuntu afaanana nga you will learn to survive. naawe ojja kwefuka kuyiga okulaba During sunshine, you are a survivor. mu kiseera ky'omusana ekyokwenda survivor. Sometimes you are a Mu survivor. biseera ebyo ojja kwenda survivor. I was here during the days of Idi Amin. Nali wano mu biseera bya Idi I Amin. survived Kabaka. Kabaka ne I tumuyitako survived Obote. ne mpita I ku Obote survived Amin. ne survivinga I Amin survived all ne those successes. survivinga bonna I abamudo also survived ne Museveni. Museveni Museveni. Sinawendaga I still have a vision. nze nkyalina okwolesebwa. I still want something. Nina kyenkyayagala. I want a better house. Njagala ennyumba I esingawo. want to drive a better car. Njagala okuvuga emmotoka esingawo. Why should I not have an airplane? Lwaki sirina kubeera na nnyonyi yange? Tell me why I should stop. Lwaki ombuulira mbu mbiveeko? Mbuulira lwaki ogamba mbu ŋŋende? Sijja kulekerawo kubyoya. Siri mulamu bwa siri mu bulamu bwabwe. I'm not living your life. Siri mu bulamu bwo. As for me, Nze things are still there. ebintu bikyaliyo ebyo. The foods have not eaten. Waliwo emmere gye zitannaba kulya. Why are they eating it and I'm not? Lwaki bagirya bo nga nze sigirya? There are hotels have not slept. Waliwo wooteri ze zitannaba kusulamu. So why are people sleeping Lwaki there? abantu basula mu wooteri ennungi nga sinnafuuka? Nange yakusulayo mu wooteri ezo ennungi. I want to smell the aroma Nange njagala okuwulira akawoowo. of those hotel beds. Akamasooka ago agava I want to wake up nzuukuka ekiro and all I feel around nga me, bina empewo enneetoolodde Egyptian cotton. nga mpulira Egyptian cotton w'ekimusi Egyptian cotton. ng'ali mu Egyptian cotton Pamba w'Emisiri. epamba w'Emisiri. There are suits I've not worn. Waliwo amasuuti ge sitannaba kwambala These ones. nga zino zaasiraga. Do you understand? Okitegedde? Never stop. Tolekeranga okuloota kirooto kyo otuvangako tobireka. Now listen to the scripture here. Wulira ebyawandiikibwa. And we can be here until the cows come. Tusobola okubira wano paka ente nga zikomye. I can keep you here until the cows Bayinza come. okubakumira wano paka Some of you need to leave the bell and say time to go. abamu mulina okunkuba akadere mugamba ekiseera kituuse tuddeyo eka. Go to Ephesians chapter 3, Genda mu Efeso essula 3 verse 20. olunyiriri lwa 2. Listen to the Bible. Wuliriza Bayibuli kyegamba kakati. To him who is able to do Eri oyo asobola okukola exceedingly Okusukkuluma. abundantly Obungi. above all. waggulu wa byonna. Read. Tusome ffe Let's go back and read tujje together. tusome Now, wamu. go. Now to him who is able to do exceedingly abundantly above all that we ask or think, according to the power that works in us. To him, verse 21. Rabbi Morumu, The next verse. Verse To that- him, Jali oyo, let us go. fenna. To him be glory in the church by Christ Jesus to to all all generations forever and ever. Amen. Now, Akati, listen to the meaning of this verse. wulirize ennyinnyonnyola ya verse. I am not a preacher. Nze siri mubuulizi. I am a Bible teacher. Nze ndi musomesa wa Bayibuli. That's my calling. Okuyitibwa kwange. Listen to what this Wulirize verse Bayibuli means. verse lwekyegamba. We serve God, Tusweereza Katonda verse 20, olwabiri who is able to do asobola okukola exceedingly. okusukkuluma. The word exceed in English Ekigambo ekyo okusukkuluma mu is Lungereza where we get our
English word excess. Wetufunire ekigambo ekyo ekigamba nti obusukkulumu. Excess. Obusukkulumu bw'ekintu. When you are caught bw'oba okwatiddwa with an excess number of passengers in your car, tebakwatira ng'olina abasaabaze bangi mu you motoka, have broken the law. oba omenye And etteeka, you'll be taken to court era bajja for kutwala mu kkooti excess. olw'okubeera nti wetissa abantu abasukkulumye You kwabo always ask the abakkirizibwa. people, why did they catch you? Ne weebuuza bakutte batya? Why did they catch you? The policeman caught me with Abapoliisi excess. bankutte nga nina ekisesi. There is only one person on this planet waliwo omuntu omu yekka ku nsi kuno who is not limited by numbers. ataziyizibwa na bungi oba butono. Is able Katonda waffe asobola to do things in excess. okukola ebintu nga birimu ekisesi nga bisukkulumye. Can do things Asobola okukola ebintu exceedingly. ebisukkuluma n'ofuna omukisa gwa busukkulumu. Today, Olwaleero the anointing of excess is on this church. amafuta ga Katonda ag'obusukkulumu And I'm talking to anyone here. sina gwe njogera naye. He is able to do what? Asobola okukola ki? Exceed. Obusukkulumu I bwonna. wish they had put 3 or 4 more E's there. nga bali bataddewo iye endala bbiri oba ssatu. So that it would be, he's able to do exceed. bw'atyo gy'akola asukkulumira ddala 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 ate waggulu Abundantly. mu bungi Above waggulu all wonna that we do what? That we do what? byonna bitukola tutya. Did you hear our job? wawulira Our job is to ask. omulimu gwaffe kusaba. When you ask, bw'osaba God is going to do Katonda something. agenda kuba kyako. And when the answer comes, ate obaddamu my sweet sister, bannayise when sawa the answer comes, bwaddamu bwa it will be exceeding kujja kuba kusukkulumye abundant waggulu era nga kuli waggulu ddala mu bungi era waggulu all wonna that you ask. byonna by'oba osabye. So when you kneel and say, God, kati bw'ofukamira n'ogamba Mukama give me $1 million shillings. mpa miliyoni emu. God can give you $1 million Katonda ayinza okukuwa miliyoni without calling it a shilling. nga tagiyise shiri n'agiyita kirala dola. Okitegedde? God give me $1 million. Mukama mpaayo miliyoni. Try asking God without Exactly. putting pronouns Okusaba or Katonda nouns. Don't put nouns. togatta wabwe kitaba nawundi Don't try to explain what you're looking for. togezaako kumunnyonnyola busoba ki God kyogezaako give me $1 okufuna. million. Mukama mpa miliyoni emu gye neetaaga yokka. And say, Olaba. because if God gave you $1 Oba million Katonda singa akuwa Kenya shillings, miliyoni ya Kenya that would not be equal to $1 million Uganda shillings. eyo teyinkanankana na miliyoni ya What Uganda. if God takes a turn and Katonda says, natu bagamba nti get out of Africa? va mu Afirika Give him $1 million dirham. muwe ddiramu miliyoni emu. Give him $1 million. muwe miliyoni dola. Do you know what $1 million is? omanyi miliyoni dola kiyinza okukola? For some people, it's a life changer. bannange miliyoni dola eyinza okukyusa obulamu bw'omuntu. $1 million dola nga kakadde kamu is 38 billion. ze biliyoni za Uganda 38 bwe ddu. Your life will take a turn. obulamu bw'abamu ne bukyuka. You will walk as if you're on ojja air. kutambula nga People will see you and say, what happened to kiki you? ekyakubaddeko gwe? You got $1 million. ofunye akakadde ka dola But $1 million euro is even bigger. ate bw'ofuna miliyoni ya euro ate And $1 million pounds is ate even bigger. miliyoni pound ate zo nyingi na So nnyo. don't limit God. n'olwekyo Katonda muteeke ekkomo. He's able asobola to do okukola exceedingly obusukkulumu bwonna mu abundantly bungi bwonna above waggulu all that you byonna by'osaba oba by'olowooza.